za nawe baganda bange soko okubebaza okubanga kimuli wano okulwaleero naye ate siyinza kubeerabira kubebaza ebbanga lyonna lyetubadde nga tuweeredde emba n'emisango egyatuteekebwako mubadde mubeerawo kubanga tetulinako olunaku lwetugeze mu kkooti nga tewaliwo bamawulire mubadde mubeerawo olwekyo ekyo kyemubadde mukola baganda bange abamawulire abali wano kibeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala sitoole yange neyawonale baalaniise wannyana tezaawukana kubanga twakwatibwa ku misango gyonna nga mipaatire naye ate kyenjagala okubategeeza nti olwaleero embeera gye tubadde tuyitamu n'embeera gye tuyiseemu nga tuli mu Komera mukaabya amaziga annaffe bwe twaliseeyo nze nakati bwe neebaka bwe nti ndaba nga akyali mu Komera kubanga ebikweyo sanga mulala ne badde bikusisimula nga bikulumye n'ogira bw'okiruga nti banna ekiki kino naye nakati gundi eyo ekyandi ne waba tewali kinnumye nenkanga nsisimuse so psychologically tuli tortured era y'ensonga lwaki bwe twava mu Komera twateekebwayo ebibuuzo bingi nnyo ate abasajja nga tebannayogerako eri ggwanga bannakola ki embeera gye tubadde tuyisibwamu mu Komera nga mukimanyi Komera abaali baddemu Komera tezimanyiika waliwo n'abadde baduula nga batuweese abasajja ate nga bagezi muganda wange tukutwaleyo tuleete nze buli lunaku nja kuba nkuleetera emmere kuleetera caayi nekya nenjandeete ne luyindeete obeereyo nga bwowuliireyo mu Komera naye bw'otunula bw'oti nogaibira abasajja baduula amazima ga Katonda n'owulira nga amaziga gakuyitamu kinga bageze mu nnaku ya muno nga mwoyogerera ekyo amazima ga Katonda mu ggulu twajja ne tukwatibwa nze bweba nali na saaliwo by then nali amusikagaamu nilwakuba abampayiza ate tebamanya nti saaliwo n'abawayiza Alani ate nabo tebamanya nti taliiwo ate Alani nga nze sitankubidde nange simukubidde kubanga Alani bagenda otukwatanga mikwano gyange egisooka esatu taliimu nange mikwano gya Alani egisooka nga siriimu wabula ekyatugasse ne tubeera nga tuli baawamu yabadde Komera kubanga Alani bw'abadde ebweru nga tebannalwadde tebannatukwata nga alina naye mikwano gye ate nga nange nyina mikwano gyange naye question mark we yajjira lwaki bangasse ne Alani kunkwata naye kibuuzo ekyo nga nkyebuuza nnyo ate nga naye akyebuuza nti lwaki bamukwata nange ate nga namwenda ebweru omwina bye mwogera nayogera kino nayogera kiri nayogera kiri nayogera kiri nti tuliwo olwo ensi eriraba amazima bwe mbadde mu Komera buli kimu ekyange kyonna kye nali ntandise kyafa tewali MP mu Uganda mu Uganda yali yakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza mu myezi 2 nze yasooka nkiddamu tewali MP mu ggwanga Uganda yakola manifesto nga ya myaka 5 mu myezi 2 n'abanga amaliriza nze yakikola naye nga ne bannanga abalala bonna be tuli nabo baali basobola okukikola ekintu ekyo naye buli omu bwe yayingira yalina omutemu abo mwatambulira timunayeze nyingidde mbadde nkupangisa njagala ka apartment nze Segirinya nayingira ndi mupangisa nene ngamba nyina kusooka kujjukira bantu be bali abannonda abansindika bapangisa bannange era be nasookerako nembaya nenkola bye balina okukola nentekawo segibox nentekawo ambulance nentekawo buli kimu nenkola buli kimu nenkola ekiyamba omuntu
wansi kubanga mu nali noonya akalulu ebintu ebyo nabyogera ate ne mukama waffe president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba tubeere n'enjawulo okwawukanako n'ababaka tusanze mu parliament y'eggwanga Uganda era nze kye nakola ningamba nti Segirinya nyina okubeera ew'enjawulo esente z'emmotoka ze mumpera ne babuuza nze sijja zijigula era emmotoka tezigula nezikwata neziza abantu nekolako eddwaliro nengulako ambulance nekolako ne segibokisi omusaala ogumpeebwa by then nagenda okulondebwa kuba emupinga ndi kansala nga sente zenfuna ntono nnyo ate okusinga zinali nfuna kuba memba wa parliament nengamba nti ezo sente nazo ngenda zizza abantu nze okwerwanako okulaba nga nange neetereza nakikola mu kisanja ekijja nekansooka ensanyuse abantu baffe babeere happy abawansi abanonda basimba musana tebampa akalulu era ekintu ekyo baganda bange bagenda okunkwata nga nkikoze kyovolaba mu myezi ebiri nze manifesto yange nali njiggadde nga ninza ati kisanja kirala kumba omulabe amannyo ateze era waliwo ne bekyaluma mu bantu baffe ate ne webesayidi era endala nga baganda Segirinya atulabisa fe abamu twajja nga twajagala akayumba abamu njagala kino njagala kino abantu ne bafunamu omutima ogutali muki bulungi kati ebintu bino bigenda okutugwako ne Alan netandika okwebuuza ebibuuzo lwaki nze kubanze ne bwembeera ku TV neraba omukyala nga akaaba bangobye mu nnyumba enkya gyenkeera ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba bantu obutafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba abantu obutafa ate abatta atya neŋŋamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency yalani eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze n'alani ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bo nga teryabanyezeeko so ebibuuzo ebyo biwandibadde nga mwebuuza okusinga okugamba gundi ate lwaki yafulumya atya gundi yakoze atya kubanga enfuluma yaffe nga wona libana ne bwakugambye yali mateeka ate teyateesebwako kino nkiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulunyizizza bwereere ate tusobola kuliteesaako nti nteese bante ate ku kibu wali bakwata bakwatira mu kapasite ki bansamoninga ku palamenti ne bankwata naye ate omaze ogamba nateeseza nga nteesa ku ki so ekyo ekibuuzo kyekibadde ekinene nnyo eri mmwe abamawulire nga mugamba oba waliwo okuteesa tewabangawo okuteesa kubanga bwe twali tuteesa naye ani yatukwata n'okutuusa kati tumanyi lwaki twakwatibwa n'okutuusa kati tetumanyi ensonga yatukwasa n'okutuusa kati tetumanyi ani yatukwata kati oyinza kuŋŋamba nali nteesa nga nteesa n'ani so tewalimu okuteesa wabula ekyatuteesa kankibagamba olwaleero batemukimanyi ekyatuteesa kyali bwe kiti ekyatuteesa ye pressure bannamawulire mwateekawo ekyatuteesa ye pressure bafutu soja bateekawo ekyatuteesa ye international community okuteeka pressure ku ggwanga Uganda nti waki mukwatira abantu obwereere ate nga tukyalwana naffe twafulumye ne bannaffe abalala bakwatibwa bateebwe kubanga nabo tebalina musango abali mu kooti maasho n'abali mu kooti sendala nabo tusaba bateebwe nga ffe twateebwa nabo bateebwe okuba tebalina musango ekyatuteesa ekirala yembeera constituency zaffe abalonzi baffe abatuteeka mu parliament gye baateekawo ne bagamba ababaka baffe lwaki mwabakwatira obwereere ekirala ekyatuteesa nga tewali bujulizi butuluma kitegeeza yatukwata yatuwaayiriza ye yafumba bufumbi kintu kye n'akiteekawo awo ate nga tekiriiko bujulizi kubanga temwamubadde mu kooti nga mujja ne be bagamba nti be batulumiriza baavaayo ne bagamba nti tebatukubanga miggo nga balumiriza Alan Ssewanyana bankubanga miggo nga bagamba balumiriza Segirinya Muhammad kyekyankubyanga emiggo era ne bankaka nkole statement ey'obulimba kitegeeza n'abaana abo okuva ne bakonfesinga nti bannefe naffe abo tetubamanyi ate nga bwe kiri olaba nze n'Alan otugatta obugasi nga tutudde ku meeza tekisoboka kubanga ebbanga Alan lyabaddewo nange lyembaddewo wonna mumuwulidde tabadde nti neera naye kubanga mikwano gy'emirala nange gibadde mirala naye ate oyinza ate okugamba tojja tugatta ku bantu abalala ate be tutamanyi n'olwekyo ebyatuteesa
byebyo pressure yamwe abamawulire amanyi gamwe gemwateekawo nemuga nti nedda abantu bano babakwatira bwereere. Era omulabe waffe ndowooza naye naapondooka naga nti munnange abantu bano nakkiriza netweyimirira netufuluma. Ne buli lwogamba twaliwo okuteesa kuki era eyo question tumanyi gye badde mulina mitwe gyammwe ey'okuteesa mwateesa kuki mwakola ki tewaliwo kuteesa bonna. Ekyo bannamawulire njagala muve wano nga mukitegedde. N'ekyo njagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenza okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kyekimu kukisigala otusiba okuba nga tuluddewo okwogera banzi badde banjijanjabira Lubaga hospital naye nga ndi outpatient nasooka nembeera ennaku bbiri zinembeera outpatient nga bwengendayo bwe banjijanjaba ne bakifayindinga awo nga nyina skin cancer mbinda kubalaga dda siyinza kuddamu kubalaga. Ekibumba bwe bansibira nali nfuna eddagala mu Nairobi hospital ng'eddagala eryo linnyambako okubeera ng'ekibumba kitereera. Bwe bansiba siddangamu okufuna ku ddagala eryo lyonna era ekibumba bagenza okukola mu kikebera ng'amabwa gagezze. Ekirala nyina hypertension eri waggulu yange eri 200/140. Kakati basawo bawano bonna byabalemeddwa nga solution yakugenda Nairobi hospital oba mu nsi z'abazungu endala babe nga bakola ki bakujjanjaba. N'okutuusa olwaleero tetunabagenda kujjanjabibwa olw'ensonga passport zaffe zakwatibwa era zasigalayo ng'omusingo nga tufuna ki nga tufuna bbeeyo. Kyokka oli akugamba wateesa ne passport yo tusobola gyakusesinga gifuna. Kati bwe twateesa naye lwaki passport ayita tumuganda kubanga waliwo okuteesa kati lwaki tumuganda munne twateesa nange olwekusa kati tuwe passport oba abaateesa abalala naye passport tukyalwana nazo okuba nga tuyita mu mitendera emituufu era baloya baffe twabage bawandiike bazikuwe naye okutuusa olwaliro kooti tenaddamu ku ekyo. N'olwekyo kitubasaba abaganda baffe tukyali balwadde era tukyalwana okulaba nga tweyongera tujjanjabwe. N'abalonzi baffe nabo beetaaga otulabakeera mu maaso awo nga tutalire bulungi tujja kuwongerako nabo naye tukoze pulesi eno okulaba nga twagala ebibuuzo ebingi ebijja mu mitima gy'abannayuganda biveemu naddala ekibuuzo ekiyitibwa okuteesa. Ekyo kyo kibadde kituyiga nga tugamba eddembe lyaffe ate tuliteesaako tutya tewali n'omuntu akola ki twayogera naye nsonga eyo. Tweyanza nnyo tweyanze.